الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Sheikh Abdul Fattah wabadde ina kyobuuza sembera ku muzindaalo wa barakallahu fik. Nawe ekibuuzo kiri ku nsonga y'abakhawariji ninanga bibiri. Ekibuuzo ky'abakhawariji ekiriwo nga tulabye mu kunnyonnyola kubadde okuwanvu nga batulambikidde nti abakulembeze ab'obusiraamu betwogerako babatulaze bulungi n'abakulembeze bano abali mu mawanga gaffe agatali ga busiraamu. Kakati bwe tuba tugamba nti mu bitendo by'abakhawariji bye bayina mwe muli ekitendo eky'okufuluma ku bakulembeze, waliwo yabuuza nti kakati e Uganda baliwa abaali bafulumye ku mukulembeze obw'obusiraamu? Kuba we munaga nti waliwo abafuluma ku bukulembeze mujja bba mulaze ab'e sayidi eno ey'ekibuli bafuluma kode Kampala, abo mubayise bakhawariji. We tudda ku Nakasero waliwo abagifulumako abagenda Kayanja, waliwo abaddamu ne bafuluma abagenda wali wansi ewa Kakeeto n'ebirala we bityo. Kati nga bagezaako okulaga ensonga eyo nti mubatulage bafuluma kwani abakhawariji Uganda we babeera nga weebali. Ekibuuzo ekyokubiri kiri ku mbeera yakwekalakaasa. Abaffe obusiraamu bulina we butulambikira okwekalakaasa okw'obulungi, kwegamba okwekalakaasa okw'emirembe. Ebisiyaga bitambudde, tugenda olaba abasiraamu Kampala, Iganga endala, tugenda olaba ekitundu ekimu bekalakaasa abaki batunze limbo. Kati embeera ezo inshallah. Naam, alhamdulillah salatu wassalam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nasina genda ku kibuuzo kya muganda waffe Sheikh Abdul Fattah Matovu hafidhahullah. Twakonye ku muganda waffe Allah amusaasire Osama ibn Laden, ne tumwogerako nti yali ku manhaji y'abakhawarij era nga entambuza gyatambuzaamu jihadi ye eyo abatategeera ddiini gye bayitanga jihad si ye jihadi y'obusiraamu era teri ku nkola y'abalongoofu abatukulembera. Olw'okuba twogera ebintu bino nga nahanu minkum, naffe tuli baamu mmwe, tutera okumanya feelingi z'abantu zibalina ku bintu ebifaanaganako bwe bitu, naddala omundi oguba gusoose okubiwulirako, nti nga Aisha bwe yagamba nti laqad qaffa sha'ri mimma qult. Musajja abuuza Aisha radiyallahu anha, yali Masruq, yamugamba nti hal ra'a annabiyu sallallahu alaihi wasallam rabbahu, yamuga laqad qaffa sha'ri mimma qult. Enviiri zinneesimbye enviiri zinjagaladde ku ekyo kyoyogedde. Ekigambo makulu kinene n'alaga nti nabbi sasa teyalaba ku Allah tabaraka wa taala, enviiri zinvudde ku mutwe. Kati enjogere bagina nabo laqad qaffa sha'ri mimma qult. Kakati bintu bingi Osama bin Laden bagambye eki laqad qaffa sha'ri mimma qalu, enviiri zinvudde ku mutwe. Nze mmanyi Osama bin Laden muttafaqun ala jalalatihi, nedda munange si bwekito bwe kiri. Ebintu bingi ebibeera eyo gwe ngolowooza nti bwe bito bwe biri naye nga si kituufu. Nga bw'olaba nti abantu bangi balowooza nga Jamiru mukulu nti ye baqiyatu salaf wa huwa kharij min al khawarij alimba
Allahu akbar. Sheikh Abdurrahman tuleke ssebo kakati olina alowooza mwana wattu nti oyo ki mujahid ali ku bulungi ninga nedda ku mizaani ya sharia dalun min addullal mubuze mbabuze era mwana wattu togumaazibwanga emibala abashiya balina omubala gwabwe mugumanyi almautu li amerika almautu li israel bonna osingana abashiya bagamba death to america, death to the jews sibe kiri naye obasingana amasasi gaabwe gali mibiri gy'abasiraamu ate nga silogani eraga nti amerika balina okukola batya bebalina okuggwawo bakyeyambisanga taamiya kyeki ekibikka amaaso g'abantu baleke kubeera nga tebategeera realite yaabwe. Era mu ngeri yemu nga twabalako katono nti abasajja Ali ibn Abi Talib yabanga asoma khutuba nga bakhawari bagamba tewali kina kulamuzibwa okujjako mateeka ga Allah ne bakiddingana nga atategeera ali awo alowooza nti bano be balina obujja ku nsonga eyo kusinga Ali ibn Abi Talib ng'ekikuyamba magezi tekisoboka kubeera ng'ono nabbi gwe yafanga agambye nti wamujjana naam yeyabula bano bebali ku buki bebali ku bulungamu wahakadha. Kakati mu ebyo abantu bye basobola okubeera nga tibadde tebabimanyi ye mukulu ono Osama ibn Laden obutatwala nnyo obudde naye awe nnyini w'oli ku ssimu yo ebintu byayanga olwaleero empawa tezibeera nnyingi bw'omanyi Lungereza wandiika obuuze the view of mathala Sheikh Ibn Baz about Osama bin Laden oba about Al-Qaeda, view ya Sheikh Ibn Uthaymin about Al-Qaeda, view ya Sheikh Albani about Al-Qaeda, view ya Sheikh Muqbil about Al-Qaeda, view ya permanent committee of whatever of Saudi scholars si walajina daima bogera kiko Osama bin Laden bwomumanyi enamba manyi bwomumanyi manyi banene ku mulembe guno wandiika buwandiisawo ku Google ayogera kiko Osama bin Laden bajja kwetula ebigambo bye bakuletera amaloboozi ge bwe ziba fatawa bazireete otegeere nti bulijjo ffe tuli mu nsi ndala nga n'abamanyi b'obusiraamu bali mu nsi ki ate tokitegeerangako nti abamanyi balina endaba sitaani nejja ekutuulira neggamba nti endaba yo yentuufu abamanyi bye bali kuki ekigambo ekyo ky'oba oyogedde oba weetemye endobo gwe kennyini kokkiriza n'obayita nti abamanyi kyusa bukyusa linyo bayite kirala kogati abamanyi kibayite abamanyi kiina amakulu gwe kennyini omanyi kibayita abamanyi kitegere abamanyi opposite yaabo abatamanyi kati either gwe bo oba gwe kyennyume kyabwe either gwe mumanyi bo bye batakola ki kogamba nti abamanyi bafuuzi manya nti ekikutawaanyiza kubeera nti gwe toli mumanyi oba kubanga oli mumanyi wali badde ku kye baliko kitegese bulungi ekigambo abamanyi kanyongere nzikatalize wantu wano wategereke bulungi kogamba nti abamanyi manya nti ekyo gwe kyowulira nti tebakitambuza bulungi kivudde kubeera nti oli mumanyi kibayita okumanya okimanyi ekyennyume kyakyo butakola ki kati gwe either oli mumanyi fulumya fatawa ensi ekusomeko oba toli mumanyi manya nti abamanyi kye bagambye kyekyo si tteeka nti nno omuntu kyamanyi kirina okukwatagana n'obwongo bwo oba kirina okuba nga kiwoomu gy'oli tetwali taddewo magulu badokita bagateme tetwali bakkiriza batubaaga embuto olina tuka n'okwekalizaamu nti agenda kubajja mutwe simanyi agenda kulongoosa kiwanga siba kiri wali ku bwongo obwo si omutima n'agusala akulongoose munda wali gutaddewo nayoga nti nze simanyi ekintu kiri omwo munda kinkyankalanyeeko ye yakimanyi kyeki noteekawo engalabi nagikolaki nagisala wangi ng'obaddeyo ne sente zo kakati ekyo manya nebawula bagenda okuga si byonna tibiteekeddwa okuba nti biyingira bulungi mu bwongo obwo bisobadira bulungi okuba tebiyingiramu neggwe okkiriza otegedde nti bamanyi nti kakati either Allah yatulagirira gwe tujje tuulaawo oba si ekyo Allah tusindikawo ba ulama kitegereka fasalu ahla dhikiri be bali botugambye abamanyi
Allah yabogerako nti bononefu, yabogerako nti balongoofu. Gwe kyogambye nti bononefu oli mu konta ne Allah kye yayogera. Allah gan innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Abatya Allah mu baddu be baki? Ba ulama, abamanyi. Naam, Luqman bwakomawo ajja tubulya irabu eyo. Almuhimu bannange eyo nsonga nkulu ogitegeere. Kakati toddeyo noga abasajja banne banze bantama n'okuntama neewunza n'okunneewunyisa ne baga nti Bin Laden tuveeko ffe tuviireko ddala, genda bugenzi mu ba ulama bo boogera ki ku Osama Bin Laden. Oyinza okuba bulijjo nga byokubira mu ngalo, okubira engalo bikolobero, kutta bantu okutaliyo, kucyankalanya daawa. Abo abasajja zentindo ennene ziibwaguuga abakafiiri ze beeyambisizza okufungama ku busiraamu. So nga bajahala abatategeera ddiini bagamba mbu abo be bataasa b'obusiraamu. Naam, ekifaananyi ekyangu ennyo ffe tuli mawanga g'abasiraamu tuwangaalira, si bwe kiri? Wallahi la takad tajid ojjula butasangayo ggwanga lya busiraamu okujjako nga imma lirina military base baliteekamu enkambi nga si ya ggwanga eri wabula lyabakafiiri, oba okubeera ng'obwengula bwalyo bulina drone ziri waggulu eyo. Tubeera wano ogenda okulya nti kiki nti balina abantu bakubya abantu emalibu, bakubya abantu kiki drone ya America yabaku drone. Obwengula bwonna obuseeka bwonna obwo abakafiiri babutwala batya bwe bakuba World Trade Center ne baga nti mutemwina security esobola kukola ku bannalukalala abo, mutwe tubayambeko tubakuume tukole tutya. Ogenda okakkana olw'obunafu bw'amawanga g'abasiraamu ng'obwengula bukoze eki butwaliddwa. Naye nga kiki beeyambisiza? Ensonga gye bataddewo y'abakhawariji. Ne baleeta amawanga ago amazzi ago ageetodde amawanga gano gonna gakubyeko emmeeri ezijjudde ebyokulwanyisa bakola kye baagadde mu mawanga g'abasiraamu, kye baagadde. Naye nga abakireeta baali bakireebe nga bali mu kutaasa busiraamu, bawunzika obusiraamu bwe buwambiddwa oli bikola efaanako bwe bityo. Kyekyaddirira ekigambo jihad, ekigambo ekyekitiibwa kyafuuka ekintu ekitiibwa n'okwogerwako, ekitiibwa n'okwogerwako. Lwaki? Kubanga kyayambazibwa ebikolwanga okutulisiza bomu ku zi embassy, okuhijackinga ennyonyi. Naam, ebintu tebifaanako bwe bityo. Olwo kati bw'oyogera ku jihad olwotegeeza ebikolobero ebifaanaganako bwe bityo. Nekibeera nga obubi obwava mu manhaji eyo bungi nnyo okusinga obulungi bwabaayo akalungi konna akagivaamu. Wal aghra min dhalika sheikh, ekisinga okwewunyisa kwe kubeera nti nno abalabe b'eddiini eno baategeera obusava bw'ekibinja kino mu kusaavinga ebigendererwa byabwe. Baategeera kikwewuunyisa nga emitwe emikulu ba Faisal, Babu Qatada, baani bonna abakulu ba Khawariji mu nsi, ate vira zaabwe ziri Bungereza gye babeera, gye basinziira okukyankalanya amawanga gaki g'abasiraamu. Ne bakunga abantu bagende abaana baabwe bali mu gundi, bali mu zivira, bali mu paaka, bali luddawa, bali mu masomero ga gundi, gye basinziira ne balagira ebikola efaana bibeere mu mawanga gaki. Ne weewuunya nti abo ddala babeera nga bali sinsiya mu kulwanyisa abantu abo nga balimbalimba ensi, balwanyisa bannalukalala. Kijja kitya okuba nti abakulira ebibinja ebyo ate basinziira eri? Lwaki? Bakimanyi nti abo babafuulira ddala ekkubo, balina eggwanga lye baagala okuleetamu obuzibu. Bakozesaawo bennyini nabaka akantu ke bakola, ne balyoka basitula amagye, ne basitula buli kyonna kye basobodde okugira, ne bajja eggwanga eryo ne bali flatteninga ne livaawo, oba ne balizza emabega emyaka n'ebisiibo nga beeyambisa abantu abafaanaganako bwe batyo.
nga bwe twagambye nti gwe tunula mawanga ge tuwangalya togenda wala nnyo genda e Uganda olabe obunkenke abasiraamu bwe baliko naye nga bwaki buli kyonna kigenda okukolebwa abadde ayina akakwate naki ne ADF kintu kiri awo kiriredde okusaavinga ebigendererwa byabo abalina kye balina ku ddiini ya Allah tabaraka wa taala. Eyo nsonga emu tugitegeere nti abantu abo ba Bin Laden ba Ayman Zawahir bangi mubamanyi abo si ba mujahiduna fi sabilillah bal hum mufsiduna fil ard bonona bwononyi muki munsi. Eyo awo nvuddewo. Ensonga eyokubiri ye muganda Abdul Fattah jabuuzizaako abaffe bwe mugamba nti Uganda lyo ba khawarij ngate khawarij kiva mu khuruju muki mu kufuluma bano ba khawarij e Uganda bafuluma kwani kitegerekese okwanukula nti ba khawarij e Uganda tetukyogerangako awalan nti bafuluma ku kakeeto nga bikyogerwa ekyo kakasa twali n'omu akimanyi wadde yali akiwuliddeko mu ddoboozi yaffe nti tubaita ba khawarij kubanga bafuluma kwani ku kakeeto abadan. Lwaki? Kubanga e Uganda tetulina sultan afulumibwako amufulumyeko ntumuyita kharij min khawarij. Kitegerekese kiba kubeera nga bwekityo bwe kiri abafuluma kwa Amir Umma twali bayise ba khawarij abafuluma ku mufti twali bayise ba khawarij abafuluma nene dasi bwekityo bwe kiri. Khuruju tebeera ku bino ezo zitibwa fitan fitina ezibeera wakati w'abasiraamu bakyankalina ezitibwa fitan so tezivaamu kuyita muntu kubeera nti oyo mukhawarij. Abaffe tubayita ba khawarij kubanga bafuluma ku bukulembeze bw'eggwanga aljawabu la era ekyo si ekibayisa ba khawarij. Idhan bafuluma kwani? Obwa khawarij tebukooma kubeera nti omuntu alina omuntu gwafulumyeko wabula ideology y'obwa khawarij omuntu yenna agyetisse ne bwabeera mu buliri nga yeebase abeera mu khawarij ng'ali mu buliri bwe yeebase abeera mu khawarij ne bwabeera nga ali ku lubimbi alima tugamba nti oli gwe mulengero oli alima omulengero oyo nti mu khawarij talina wadde akasaale talina kintu kyonna ayinza n'okubeerawo mu kibuga nga saaba khawarij ali omu kalere olidde bulungi atambula kudde eno naye tafuluma naye omutima gwafuluma aliwo sinabu kyawa bamusirimuuna abo kibuga. Kakati omuntu oyo bannange kye bayita ideology y'obwa khawarij kwe kubeera nga weetisse entegeera y'obwa khawarij. Bwe weetika entegeera y'obwa khawarij mu bikola ebiyimiza obwa khawarij n'oba nga obirina oba ebimu ku byo kikumalya okubeera nti oli oli mu khawarij. Naye nga sinnagendawo ku bikola ebyo ekibuuzo bo bali abaafuluma ku bwa khawarij omuntu asobola okwanga okutegeera kyenjagala okutuukako abafuluma nga bafulumye ku bakulembeze abasiraamu mathalan abafuluma ku ggwanga lya Saudi Arabia ne baligirwanyisa ne bagikaafuwaza ne bakola batya abafuluma ku ggwanga mu mawanga gonna ag'obusiraamu mubayita batya mmwe abali eyo ffe betuyita ba khawarij abantu abo mubayita batya mubayita mutya babayita ba mujahidina fi sabilillah era batigikinga kye bakola nti kituufu tekirina mutawaana. Kakati ekiba kitegeeza nti kyebali kyekyo kyoli kyebali kyenyini kyokola otya kyoli ate kiri yoyo abavumirira ekyo kyebakola kikyamu. Abo ba khawarij bayawukana ku nkola y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kokati abo be Buganda baffe haqqa n'obaweerera n'obbaweerera obalinako allegiance nam oli tabi kubo
n'ebifaanaganako bwe bityo kitegeeza nti mwenna muli kitya, mwenna muli kimu. Kitegeeza bulungi ideology ogyetisse eyaabwe, watyanga n'okugyogera ogyogera, watyanga n'ogiteeka mu nkola ogitadde mu ki, ogitadde mu nkola. Lwaki bakawariji sifaati z'obwakawariji takfiru lmusilimin, okaafuaza abaki, abasiraamu, nolaba abasiraamu nga bakafiiri ng'enkola y'abakawariji ba Uganda. Okaafuaza abasiraamu ne balaba nti abasiraamu ba Uganda abatali mu kabinja kaabwe tebaweebwa salaamu, era la yusallimuna alayhim, tebabatolya salaamu. La yakuluna dhabaihahum, tebalya bye basaze. Balaba nti abo tebalina wilaya ku bawala baabwe. Oli waddembe okufuna omwana wa munnabida oba mwana w'omutalafu, omutalafu mumanyi? Aha, bajamia data salafiya abana bakhawarij batuyita baki, batalafu. Omwana w'omutalafu sitteeka nti kitaawe Kamadi alina omukuwa. Oli waddembe okumutwala amiri owabali bakangaras nakola ki, namukuwa. N'ebintu ebirala bingi ebifaanako bwe tubyogedde mu misomo egy'enjawulo. Ezo ideologies z'aba khawariji. Omuntu yenna aba azeetisse abeera mu khawariji, oba yali afulumyeko oba takolanga ki. Omuntu okoowola obukooza abantu nga bateeka ku bibinja ebyo ebifuluma ebirwanyisa zigundi zi gavumenti z'obusiraamu, ebifaanako bwe bityo byonna ebyo, ebeera khuruj, era obeera bwa khawariji. Ekyo nno kigwana omuntu akitegeere bulungi. Oli bw'ataddaawo n'agamba nti khawariji alina okubeera nga yafuluma ku mukulembeze musiraamu, la, tebikomaawo wokka. Ne bwe wafuluma ku mukulembeze musiraamu naye nga ideology y'abo abaafuluma ku bakulembeze abasiraamu gye nnyini gye weetisse, obeera mu khawariji nga bo. Kitegerekese? Naam. Naam Sheikh. Mashallah, barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Ekikolo ekyo ky'ekyomunaana kyetubadde tufunza biidhini subhanahu wa ta'ala. Kibuzo ekyokubiri tekikoneddwako, waliwo ekyokubiri Sheikh? Sheikh akyalokole kibadde la faddal Sheikh. Obusiraamu bwatugaana okwekalakaasa, nga n'ensonga lwaki bwatugaana okwekalakaasa ng'abawulamu ebbanga lino bagamba nti ennamula z'obusiraamu tezikontana bwongo bulamu, tezikontana na bwongo bulamu. Gwoba oliko ekiki kyebayita okwekalakaasa, lyerimu ku makubo agasinga okutuusa abantu mu lutalo, lyerimu ku makubo agasinga okutuusa abantu mu lutalo. Abange mwe abaliwo ku mulembe guno tugwana tubinnyonnyola ennyo bino. Ekibadde e Libya, era ekikyali Libya olwaliro eggwanga eryali lyegombesa, hatta nga n'abazungu abakulaakulanye batuuse gye batuuse yonna beegomba eggwanga lyaki, nga bajja Libya ne bawola ku ssente. Olwaleero mu njogera ennyangu Libya yafuuka matongo, yafuuka maki, kwegamba ggwanga eritakyali ggwanga naye nga kyava ku ki, kyatandika kitya, kwali kwekalakaasa oba nedda. Ne basituka ne beekalakaasa Gaddafi, kino tetukirina, kino tukirina, n'abaka emmundu. Olwakwata emmundu bulijjo abakafiiri banoonya bazza batya eggwanga eryo emabega ne bagaffe tuzije kutaasa beekalakaasi, Gaddafi abatta abamalawo, ne bafuuka abalumirwa ennyo Libya n'Abalibiya okusinga ani, okusinga Gaddafi. Baagala nnyo Gaddafi n'Abalibiya okusinga ani. Ne bajja Gaddafi ne bamutta, famire ne bagijjawo, enkumi n'enkumi z'abasiraamu, emitwalo n'emitwalo ne girugenderamu, ebisaawe ebinyonyi bikubiddwa, buli kintu kyonna. Kandi Gaddafi agenda kweyambisa ennyonyi zino okusaanyawo abeekalakaasi ne bazikuba zonna, maali ya ggwanga. Naam, entindo, barakisi, buli kimu kyonna eggwanga waliza emabega. Byatandika naki? Byatandika naki? Nakwekalakaasa. Bye byali Tunisia, bye byali Emisiri, bye biri Sudaani. Olwaleero mabega kaawo nalabako ka video katambula ku social media nga bali mu kuziika
abantu nga baziika balamu okulaga obubi bwa khuruji kufuluma ku mukulembeze nga babaziika balamu bakwa ne basima ekinyanga kiwanvu ne babaleeta ne babayiwayo nga balamu kishawa kyeki kikatapira kino ekigira nekitandika okusindika ettaka nga kibaziika balamu ng'obala balaajana wansi nga kibaziika balamu wene Sudan naye nga byatandikira ku ki ebbeeyi y'omugaati erinye ebbeeyi y'omugaati erinye nawo buyabuya bawunzika beegomba oba ebeera ku kawumbi ebeereyo naye nga tuli mu mirembe gyaffe nga tuli batebenkevu si bwe kiri kaakati lwaki tugenda ewala wano mu Yemen mbeera ki eriwo olwaleero emyaka 12 egiise mbadde mu Yemen muno nga tulina president buli kintu mu ggwanga nga kitambula bulungi ggwanga nali likulembera omukulembeze atya omu Ali Abdallah Saleh rahimahullah naam abantu bwe bawulira abeeribya beekalakaasa n'abeegundi beekalakaasa nabo ne batandikira taiz bagambanga irhal kitegeeza kyekyo genda tuviire ne bagamba ashab yurid isqat nizam ashab yurid isqat an-nizam abantu baagala kujjawo system eriwo baagala kukyusa bukulembeze bukola butya buliwo kyekyaddirira dola twagifungisanga 2,200 wahid wa 20,000 kyemmeka seeka kitiibwa ye 2,200 dola 10 dola 10 zavunjisibwangamu 2,200 olwaleero meka anti olwaleero meka olwaleero dola 10 kivunjibwa sente meka muzivunjisa gye 19,000 n'obugwamu buli kimu ne kirinnya eggwanga terina president mambuka waliwo warlord afugayo Abdulmalik al-Houthi neeno mu Maserengeta waliwo Idris nesi president eggwanga liri awo Allah yataasa butaasa nti Abayemen si bakanywa musaayi ng'abaki ng'abamawanga amalala abeegwangana mu bulago naye eggwanga lyakyankalana buli kimu ne kikyuka ebintu ne byonooneka naye nga bivudde ku ki kwekalakaasa irhal ashab yurid isqat nizam nga binyuma nga muli gundi nga muli mu kibinja ne bagenda enkeera buli asiri okutuusa president we bamusuula eggwanga ne liyingira mu matahadi gye tulimu olwaleero kati okwekalakaasa yentandikwa y'olutalo okwekalakaasa yentandikwa lyakaduuka akaako eggwe gwe baga nti okwekalakaasa kubi nowulira nga lyekkubo lyolina okuyitamu okutuuka ku kyoyagala lijja kuwunzika nga webeekalakaasa edduuka lye bagenda okuluutinga akapikiko ke bagenda okwokya emitawaana givaawo naye abantu sheekha abantu lwaki gamba babuzaabuzibwa bajja ne bakolayo ekintu ekikyamu nekitavaamu mutawaana ne balowooza nti olwo tekirina mutawaana n'olumu gavumenti neyanukula bulungi oluusi ne babbako puleki bagitaddeko ogenda okakkana ng'eyanukudde ddala obyazaamu ebadde ekoze ng'ebukoze eki ng'ebugjeewo ne balowooza nti bwekiro ekijja okugenderera kumbe Allah batwaliza okutuuka ku kyawandiikibwa ekyawandiikibwa bwe kijja ne balyoka balaba nti ddala nti waaliwo kalungi konna kati bwa Obusiraamu tebutunuulira kintu kiteekeddwa okuba nti kibaddewo bwe buba buganye okwetobeka kw'abawala n'abaki bwa tebutegeeza nti tebukimanyi nti waliyo omuntu asobola okutuulawo n'omwana batenda bukimanyi naye bukimanyi nti neeryo ekkubo ekikolo ku kkubo eryo kutuusa ku kiri si nsonga nti waliwo batuddeawo mbwe simanya ne beewuliza Kulaani kisoboka okubeerawo ddala mwannange ne batakola batya naye ate mukagundi ye ate bwe yagenda ewagundi amuwulize Kulaani ate ye teyalutonda kati siteeka nti eno ewo olutonze bwe Obusiraamu butunulira namuleeyo nti kino kivaamu kino n'olwekyo mu manhaji yaffe ya ahli sunna wal jamaa kino mukiwulirize mukiteekeko omusitale tetwekalakaasa hatta kakubeere kwekalakaasiza bisiyaga
kakubere kwekalakasiza kintu kyonna mu ebyo buli az'amaanyi. Tukola tutya? Mulina abasira, mulina abakulembeze. Naam, abakulembeze abo be babatumibwa ne bagenda ne basinkana abantu abo ne bakola batya? Ne batuusayo konsaani zaffe. Ebintu ebyo si byangu byakuyingiza mu bwongo naddala mu mawanga gaffe agaagatta ebigezo ebibiri. Ekigezo ekisooka kwe kubeera nti politics w'amawanga gano wa multiparty. Kati multiparty politics atambulira kukuhayya gy'abantu eva kukumamu bantu muliro kulwanagana n'abakulembera ebbanga lyonna. Kati naffe abasiraamu ekyo okuwangalira mu society eyo ekyo kyatuyingira mu bulamu bwaffe. Si kyangu kya muntu kumujjukiza nnamula ya busiraamu ku bintu ebyo. Lwaki? Kubanga alereddwa mu vvumba eryo, si mu kawo waako, alereddwa mu vvumba eryo. Bukyanga abaawo awulira kwekalakasa, awulira kyawulira buli akwata akazina bannabyabufuzi ayina okuvumirira. Kati twaleererwa mu ekyo, naffe tuli basiraamu tuli bannaggwanga eryo. Kaakati ekyo kyatuyingira mu bulamu bwaffe, si kyangu kyakutujjamu. Naye mukimanye mmwe abasiraamu oba muli basatu mmwe mukiwulidde mwe mukitegedde mmwe mugenda okutuuka eri Allah n'obulungamu obwo nga mmwe mwabwetika oba mwajja basatu bemmwe mumanye nti eyo enkola efaanaganako bwetyo ey'okwekalakaasa ey'okubeera ku mitawaali gifaanako bwe gityo si nkola ya buki, si nkola ya busiraamu. Kati bo bannabyabufuzi eri ebyabwe byo tetubiyingirira ne mbadde mbakoonako okulaga nti naffe ffe abalina obusiraamu kye butugamba tukulidde mu society eyo si kyangu kyakwennyonnyola tugitegeere ne mmwe mumanye ennamula y'obusiraamu ku nsonga eyo nti bwetyo bwefaanana era mumanye nti ebintu ebyo eba kubeera ate nga society ya busiraamu kyali sosa okubeera obwa haramu. Kitegeese bulungi? Kandooze nti nno abasiraamu ensonga zitukoonyeeko bazitegedde bulungi. Waffaka Allahu aljamii lima yuhibbuhu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin.